Yesu yebazibwa abooluganda. Amaina gange niza mama Kapulu mwidukulu wa Kyabazinga. Jamaiso. Era tubasanga azize ebusoga tujaba bangi mbakoola. Aya nenda kuba wa ku budulizi mu Yesu jangu ewange. Yesu azza akola ebintu bingi era nze wange atambuza bigere abooluganda. Kuba mulabyeko. Abooluganda nabagambako emabega natandika n'emitwalo 3 Mukama nanyimusa nemba munene nnyo. Naye wenjogerera nkolera mu ssente z'abasupplier kati emabega abo bampa emaali ya milioni 9 nga tewali na agreement. Ng'ate be bankubidde. Naye wano mu Yesu jangu ewange. Bwe namala okuzimba musumba kalina nagiyingira yadde tewajja kugigira olw'ebiriwo ojja kuntaako amafuta nje njisiige. Wazira nsonga. Kakati mu gundi ya Yesu jangu ewange nali nawandiika vision yange nga Yesu namuwa emyezi 3 nga ndina emmotoka. Nensaba ndaba emyezi gigenda January nagamba yagende wakyali emyezi 2 nzikiriza nti ki emmotoka tujja gifuna. Kati mba ndi awo leeta omulamwa. Omwami owange ebiseera ebisinga tanzikiriza kujja mu night prayer. Bwe yali night prayer gye walanga nagamba gwe onyoomesa kajanja biki ensanafu bw'osimanyi okwatamu kwati nagamba leeta ojja genda mu kino. Kati mu kino bwe twali ku mulimu ne mugamba ssebo night prayer etuuse yabeera omwami okumanya bana Yesu atambuza bigere. Omwami wange tajja akola naye yandeeta nankomya wali nenzija mu night prayer nembigula buba bukya nempulira ebisanga binnuma neŋŋamba eyo mmotoka nzirayo ku mulimu ŋŋamba omwami wange ŋampulira ndi mugonvu ntwalaako mu ddwaliro Nakawa ko ye Nakawa eriyo nti Nakawa mu bondi. N'aseka n'agamba tujja gendayo ku Sande ko nze ŋŋenda leero nze mpulira ndina okugendayo. N'agamba wayi pakira tugende. Ne tugenda okutuuka bweppa nze nali njagala mmotoka n'agamba mukyala ku birooto by'okoze n'erinnya ly'olina n'ebintu by'okoze osaana kawundo twagisanga epaakinzi awo mu namba gye twagala mu linnya lya Yesu n'enva kyekisumuluzo kino kya kawundo kino kya kalina. Naye natoolako kyange ekyeddiiro nekyekigundi kuba bingi olunaku olumu kata musumba neefukire omugugu guli bwe guti buli kyenteekamu tekiyingira buli kyenteeka nze kanzijeko ebyange omugugu gw'ebisumuzo nenguleka waka neebaza Katonda nti ankoledde nze musumba guno omwaka nnabakalidde nti 3 naye sirina zikubire Yesu waggulu nina bakandidde nti 3 ayenzira stress kubanga Katonda ebyange n'abimala. Ndina omusawo bamutiikirwa January omuwala wo wakyozeni wa siniyafu era ngenda muno nayo leero ajja aweereza ebusoga mu linnya lya Yesu. Musoga gwe wazaala abaana abafunye n'eddiguli bamutiikira January. Bw'ozaalira ddala oba guwakuza? Bwenzaalira ddala amuddako omuwala wo wakyozeni wano agenda kutuula fo nakuya Grace era ngenda munakubyesa osaana ovuge kawundo okula bulungi. Nina emyaka 4 Mukama mwebaza ngikolesezza bulungi byonna abimpadde nkyasobola okulinnya amadaala nninnya fulonya nenyambuka neebaka. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi zikubire waggulu. Owulire mwagalayo enjiri endala oba mbalekera ab'obujulizi bano mbagobe baddeyo mumulire enjiri mukyagala bujulizi sembere eno